Endobeso. Kutenda mu mukabata nzifuru tifama. Ekintu ky'omuziki. Mujigenza gitya. Akutuzi wako Nairu Special, the true Ghana reward from the source. Nkulamusiza nnyabo. Yogerako nnyo yenze Kadima ku beat wano. Mwana nsanyusa okuwuliza mwani Kadima. Nange nsanyusa okuwulizaako nnyabo. Taata wange nze amanya bampita na bwire Robina. Na bwire oli otya? Ndi bulungi ssebo. Bitambula bitya? Si bubi nnyo. Owangaalira waawo? Ndi Kyaluwajjala naye kati ndi eno Kirinnya. Mwabalaba abalamazi nga bajja. Ssebo tulabeera ali ku kyoto. Mwe mubeera mu micomo. Oli wakati? Nazeeko ne wa mukulu wange Kirinnya naye nga nze mpangalira Kyaluwajjala. Wazze kukyala? Ssebo. Ali atya gwe wazze okukyalira? Gyali mulungi. Mwannyoko? Maama ye mulungi. Maama ali atya? Ajja kuba bulungi. Yakuttidde kasupu. Era. Manyi omwana bw'akyala. Omuttira kasupu n'awuutako. Katuve mu Londa kambe buzibu ki? Mwani Kadima naleeta ebbaluwa nga abaana bange nazaala eyo mu mwami bamuyita Deogracius Mulindwa yali akolerawo construction ya ku Jinja Road. Deogracius Mulindwa. Naye nga kati ye mu bufunze bamutwalako nga bamuyita Deewo. Ng'abeerewo Nabbingo. Naye nga bamuzaala Masaka eyo bayitawo Bukalasa. Kati yanzijako abaana bange babiri Davis Dokas. Davis nani? Davis Nsamba ne Dokas Kenya. Yabakujjako ddi? Yabanzijako eri mu 29. 29. Mwali bafumbo? Naye nga si bya mpeta. Kawundo kakubye Eddirisa. Naye nga yalina omukazi eko ow'empeta na gwali namba 2. Babayita basayiri dish. Era. Kati mwafunamu butakkaanya kiki? Kati twafunamu butakkaanya ate nga yekyanga yekka luvannyuma nnyo najja namba kirabika waliwo ensonga kuba yali amaze n'okunzimbira ennyumba eyo eruwafu nga butunzi. Ne bangamba mbu ye meyi n'akinga nti byalimu amalogo oli oweeka mbu yalogazi. Yakutundira mu nju? Yali aginzimbira tugigendemu. Naye baaki? Naye ekyanga yekka n'agitunda nange najja nazijjako. Nagamba ati omusajja? Yangamba luvannyuma nnyo nga wayise na myaka. Yangamba nti walabika waliwo amalogo. Mbwani amulogo oli omukyala mukulu? Owewaka mbu. Bannaye abasajja. Nange nesifaayo kati bwe yabatwala na guno guliko yabampaako omulundi gumu. Yaddamu bampaako. Kaakati yabatwala ng'awa nsonga ki? Mbu tebalina kulira bweru, abaana be bakulira waabwe. Yali abatwala ali wa mukyala we? Era gye yabatwala. Omukyala yali abeerawo? Bali awo Nabbingo baali babeera we Nabbingo. Ne kati bakyaliyo? Simanyi. Omaze ebbanga ki nga togendayo kko biki? Kati myaka 10 sigendanga naye nze waabwe tebamanyi just bamanyi nti nabazaalamu baabwe. Wali togendangayo ng'owulira buwulizi? Natwalangayo ye ngamba Buganda nti we babeera. Kaakati omwami ono ŋŋambe yaani? Ye Deewo Mulindwa. Deewo Mulindwa. Mulindwa ono kiki omaze ebbanga ki nga tomulaba era wagenda kale kambuuze nti kyekyagaana okumulaba tomanyiyo gye yali abeera we yali akolera? We yali akolera construction kati yali muntu ng'akwata contract ezo ng'akola innovation ezo kati ng'eyo Stanbic okugifuula yali used to be okugiza mu Stanbic yakola renovation eyo byonna. Awo we twakoma. Nga musajja w'amaanyi. Yali naalina kasente ng'era yeevuga naye awo we twakoma kasanzijako abaana awo we twakoma. Tewaddamu era bwe naddamu omukubira aŋŋamba Robbi nayiiya obulamu obulala. Abaana baveeko? Abaana baveeko. Abaana bange teyaddamu bampa kati myaka 10 sibalabako. Mutima gukuluma. Tewazaalayo ku balala? Nina abalala kati 3 naye nabalina kati ne bano be mbagamba nti nina abalala kati bambuuza maama nga tutulaga ku bali bakulu baffe b'ogamba. Bali be bakulu? Bali be bakulu. Omwami ono teyakulingizaako ko waabwe gye bamuzaala? Yadde okujjako yali kyako baganda b'omu yali bamuyita Muwonge nga ngamba asulaawo Kyengera. Omulala Charles nga ngamba abeera Kibuye.
kati ye mwenyini ng'agamba ali wa na Bingo. Okay, why nabwire ebiseera ebisimu zaaliwo zaaliwo naye nga za bbeeyi nga yeka yagirina nze nga nange era okuba nkubira ku neighbor. Kati enamba yabaaki? Enamba y'essimu yambulako bubuzi je nali njirina mu mutwe yiye naye bwe nzira kugikubako nga teriiko kati zino ez'Abaganda ze yali ampadde ze zaabula naye ye naddamu ogikubako nga teriiko. Takunoonyangako oba ye yali amanyiko ewammwe? Ye yali amanyi kubanga mama wange yali abeera awo Bbanda nga yabaleetako awo we yakoma. Ekitegeeza nti yajjako ewammwe amanyiyo? Yajjako nga mama akyabeera Bbanda. Abaana bano basuubira kubeera myaka ng'emeka? Omulenzi omukulu wa 2000 omuwala amuddako wa 2003 ebali myaka 2 plus. Ng'olabye n'obulumi obwo wamaanyi. Kati gweokola ki ssaawa zino? Njeza ngoye z'abantu. N'ofuna ku kyokulya? Tolina musajja? Nina era naye bw'atyo kutetenkanya bulamu. Mbimanyi munaye ekyokulya kasita kibanga kijja kyekyokukola kyokka. Kale katunoonyeeko omwami oŋŋambye ani? Ye Douglas Mulinda naye nga baalisalabako nga bamuyita Deewo Mulindwa. Yali akola mu byakuzimba? Ye naye nga alina okusiiga langi. Oyagala kulaba ku baana? Mutima gukuluma, tolina birala by'oyagala? Baana. Kuba munaayinza okudda ye nga gamba munnange tudde mu biribiri. Naye nze natuka ne ngamba oba yafa ng'oba taliiyo. Kwegamba okwo kubanga towulizaayo kyonna kivaayo. Ye ne ngamba oba yafa simanyi kati ndi awo. Ng'omutima gukuluma. Oba si kyo ye nga yampiisa n'agamba abaana mama wamwe yafa abaana bo ne batafaako kunnoonya. Ne munaye abaana bwe bakula ebiseera ebisinga banoonya maama waabwe. Era oliba oli awo nga batumbudde. Ogambe nti baali bamuzaalawo Masaka ki? Yewe Masaka eyo Bukalasa bakyamira Vviira. Masaka Bukalasa okyamira Vviira. Lwaki wagendayo ko? Tukirako omanyi. Ati yagendayo. Awuliranga bulizi. Nga ngamba bugambi bwatyo. Kati wano Kampala nga yazimba Nabbingaawo. Nabbingo wano ku Masaka Road. Kale katukuleke kasa tunoonyezaako tomanya Mukama anaatuyamba bwe tunaba tufunyeyo kye tufunyeyo essimu tugirina tujaba nga tukoowoola. Naawe tovaako owulirizanga kuba munaye tuwuliza ne tubayita oluusi ku mpewo wano. Nze nteganya biiti kwembeera. Kale maama tweyanzege mukyala Nabwire. Mutulabira omukadde tumutumidde. Essobo nange neyanza nnyo ssebo. Nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ni Kadima n'Amayanja ni Anko Kabogo ekintabuli ky'omuziki ekisinga kintabuli ky'omuziki ekisinga ku Bera FM bwe tutyo bwe tuli atakumira mbeera batukumire tukwatagana enkya nenze nkyayingirawo n'ennyimba 12 esinga okwokya mbayingiza mu weekend nina gukubanga mungi omuziki mbeera bulungi musula bulungi.